Minisita w'ebyettaka Sam Mayanja ngonono ye minisita wa Museveni gwe yalonda okuba nti ate ye minisita w'ebyettaka mu Uganda. Nkuletedde akatambi akanyizizza abantu mu lukiiko lw'olabaawo. Abo boolaba abantu baayimuse ne batambula. Ng'ebigambo byayogera ku Kabaka si birungi. Yabadde Avoola Ssaabasajja Kabaka ng'agamba nti Kabaka talina ttaka lyonna lyonna mu Uganda. Era bw'aba alina ettaka ayina kulyegulira ku ssente ze. Ettaka lyonna lyonna lya gavumenti lya mwami Museveni yateekako siginica. Njagala nkuwe akatambi kano okawulire bulungi nnyo aka minisita Sam Mayanja nga Avoola Kabaka wa Buganda. Era ensonga eno yanyizizza abantu bangi abavuddeyo ne bambalira minisita Sam Mayanja nga baagala yeetondere Ssaabasajja Kabaka. Kankuwa akatambi kano naawe okeewulireko nga minisita Avoola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Vidiyo eno mpanvu naye mbadde nkusaba ogirabe mpaka weggwayo. Ate n'ekirala ogimpere like esooka okuba nti ate information etuuka ku buli muntu eyeetaaga okuba nti ate alaba information bw'eti. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli. Akatambi ka minisita Sam Mayanja nga Avoola Ssaabasajja Kabaka akanyizizza abantu kaako. I say it clearly, without fear or favor, Nabagamba Bemuge, Takere, Uganda, Kabaka, Yabulimba, Taka, and district. There's no Kabaka, Mutemi, Wayagale, Taka, Adibule, Ova, Yarisiki of Kitawe, and Yo, Yetodila, public land, no little private land. Ovoyagala state within the state, that is land by land. That is the truth. And my friend, if you don't want the truth, that is the truth. Mulemi okukola ekituufu ne mukola ekitali kituufu. Oli muzeeyi amulese ayogedde byayogera amuprovokinga all the time olw'emirembe gy'alwanirira n'akireka. Naye buli muntu musoma amateeka. Administrative structure is very clear. President alonda abamukiikira mu districts ba RDC ne system ye digital what ne kawo nakulira technical team. Ne wabaawo political wing LC5 ne team ye, LC3 ne team ye, LC1 ne team ye. Kati gwolese bamutemi olese bakatikiro olese abaami olese abamasaza olese abamakomolo olese ab'ebyalo. Lwaki otabula eggwanga oba obyagadde lobby and have a constitutional amendment bakusemu. That one I say it clearly without fear or favor. Nabagamba Bemuge, Takere, Uganda, Kabaka, Yabulimba, Taka, and district. There is no Kabaka, Mutemi, Wayagale, Taka, Adibule, Ova, Yarisiki of Kitawe, and Yo, Yetodila, public land, no little private land. Ovoyagala state within the state, that is land by land. That is the truth. And my friend, if you don't want the truth, that is the truth. Nkulembeze ow'ennono oba ow'ebyobuwangwa ajja kwegazanyizanga mu nkizo n'ekitiibwa nga bwe binaabanga bimuweereddwa. Nti omukulembeze ow'ennono wa kitiibwa era ajja kwegazanyizanga mu nkizo eyo. Tosobola gwe kujja wano nga weyita state minister n'oyagala ogyewo ekitiibwa kya Kabaka nga ne ssemateeka bannayuganda gwe baakola nga batudde awamu yakimuwa. Wow. Mu kugoberera ebirambikiddwa wano tewali muntu ajja kuwalirizibwanga kuwabuulize oba okuwaayo omutemwa olw'okuyimirizaawo omukulembeze ow'ennono. Full stop. Mwami Mayanja ffe tewaliwo akugamba nti nno jangu oweeyo Kabaka waffe ekintu. Gwe oba n'abaana bo ebyo bibyo batomwagala ebyo bibyo tewali akuwaliriza.
era bw'oba olina ekikumi kye wali owadde Mmengo mbuulira nze nali nkubirizaako abantu mu Buganda no ne wabaawo omuntu omu yalangira Ssaabasajja nga batuwadde ssente ate n'azitulangira twazisonda ne tuzimuddiza tewali wakugambye nti jangu owulire Kabaka olw'empaka nekye tugamba tomutyoboola omanyi nze siri musiraamu era tewali wampaliriza kuba musiraamu naye ate sisobola kutyoboola buki busiraamu weewaawo nze ngamba bugambi nti ayo si ddiini yange naye ate tolityoboola sibutyoboola ate togenda ng'oyambadde ekifo ky'obwa minisita n'otandika okusomesa obukyayi n'obulimba ng'oyambadde ekitiibwa ky'obwa minisita ti Kabaka wa Buganda ettaka lino erimu lirye eddala alirina ku lwaffe ate bino ebigambo si biyiiye byaliwo byawandiikibwa Buganda ye yasookawo Uganda tewaliwo Uganda watali Buganda kituufu Buganda Bunyolo Ankole Kalamoja Teso Lango Western Nile Bugisu Busoga ze ziteekawo Uganda kati tewaliwo mwana asobola kugamba nti mama wange tabangawo tekisoboka Uganda mwana w'abali Uganda si yezaala Buganda Buganda ne bannabaayo abalala 16 15 be bazaala ki Uganda era lino ettaka Buganda ye yaleeta ettaka lyayo ne Busoga nereeta eryayo ne Teso nereeta eryayo ne Lango nereeta eryayo Nakyoli nereeta eryayo okukola Uganda so Uganda si ye yalina ettaka newaako Buganda